Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Omutabizi mujigenza gitya. Joani Jebali. Sewe nawe Jebali. Obani ono? Oyogera ne Kadima ku beat wano. Mwami Kadima. Bana webale kunkubira nengo obadde oluddewo. Badde nduddewo munayenga nina abantu baba bangi ne ngambo wayi nja kukubira kasite kirungi kubidde. Kizibu tuba nabyo bannange okusimu okubanga mangu. Sonyiwa ekasite kirungi nkubye oli utajjuwani. Jani munnange sirina bwendi. Kiki? Ndi wano nina ebizibu Kadima nina ebizibu simanyi oba ono nyamba. Era okubye nja nkuyambe kangezeeko kye naba nsobodde. Kadima munnange siikulwiseeyo. Nga nfuna omwami. Munnange nga nkwana munnange ng'omwami nga tagabye ssente wo. Akuwa akasente olaba omukwano weeguli nakubira kasimu kakeyanga k'amaanyi okumala n'ebbanga. Bw'obeera eyo ng'olina omusajja nga bw'ati ogamba bannange ate ebintu by'omusajja mbiridde ate naawe ng'owulira kale omwagala. Munnange lwali olwo sajja nga nkubira nga ngamba ayagala kumiitinga twalinga nga tumiitinga era naye nga tumiitinga mu bifo enako out wali ne mutuula ne mulya nakuvuga nakuzeeka nange nga lunaku lumu lutya nga nkubira essimu nga ngamba nina ekyenjawulo kyenjagala ate olwaleero kibeewo nze njagala kutwalako wange bannange Kadima nasanyuka ne ngamba bannange lukyalubanga lwa mmindi leero luno ate kino kyo kigenda kunnyumira nga omanya abaana abawala ne weetegeka okitegera Kadima omusajja agamba akutwala wuwe ekiba kiddako nkitegeera kati kambuuze wamanya ki ekiddako ndi muntu mukulu mwali temukikolangako nedda nkugambe twamiitinganga mu bifo ne mugendako out wano wali kwe mutyo nakuvuga nakuzeeka nga talina kyaggambyeku nti oba woyiwayiwayi nedda ate nga Kadima bw'aba akusiibula kuwa akasente bambi n'omanya nti omwami ono olwakadde kiki kaakati munnange bwe tugenda ewaka nga ngamba akamala okugenda okwerongoosaako atajje nemmanya munnange ekintu kirabika leero kinaaba kiwe nange ng'agenda anaaba olwamala okunaaba ng'ajja yajja n'endabirwamu ampa endabirwamu nga ngamba tunulako wano nendowooza munnange oba ayagala neerabe nga bwe nnyumye nga ntunula mu ndabirwamu olwamaliriza nga ayingira mu kisenge nga azzaayo ndabirwamu olwava mu kisenge bw'ati nga ngamba situka ate kati waliwo ekibaddewo tugende Kadima era ne ku olwo munnange tewali kyabaawo omusajja yakutwala teyagira biwanki bwobambu kiki tewali era nali mmanyi ku olwo lwekiggwa wali weeteeseteese ng'omuntu gw'obadde naye ebbanga musajja ono kati olwo mumaze ebbanga ki lwakutwala wano lwakutunuza mu ndabirwamu ebbanga lyali liyise emyezi gyali gyekulungu nga naye abadde akuwa ssente n'okunange era bw'omanyi nti ono kati namukkiriza yanzikiriza naye munnange lwambala okuleeta n'entunula mu ndabirwamu nga ngamba ende ate waliwo ekibaddewo tugende speed awo nga tugenda twali tugenda nga kati kansooke nkuleka ewaka malirize bye ngenda okukola ki okumaliriza ng'akwata emitwalo 2 ng'agansimba nga munnange nzira ewaka mwami Kadima okuva olwo omusajja taddanga mukunkubira essimu yadde ne bwe njikuba takwata ne bwogezaako munoonya yeebuzaabuza kati njagala ntegeere Robert ono buzibu ki nakola ki namunyiiza buzibu byonna njagala mbitegeere kubanga kati ekisinga okuntabula bw'oba ngamba nti temuzannyanga ku mupiira nandigambe nti oba mwaguzannya n'obanga tewakuumuuka naye ongambye temuzannyangako yadde okugambye wadde era nirwe ngenze ewaka lwekiggwa talina kyeyakolako yadde ewali mwami Kadima kati oyagala mukubire mugambe ntya njagala kumanya obuzibu buliwa namunyiiza nina kyenakola bwibula namunyiiza nsonyiwe tuddemu tuwogere ate munnange omukwano gudde okuba nali mwagala wali yali agudde mu ki akapiira kakuluma ko kannuma kubanga omwami ono okugyako okugamba nti oba yali ampa ssente nabiki naye nange ng'omuntu nali mwagadde Robert ono kati njagala kumanya ensonga kinaga ye mwami Kadima ono kakati kyengenda okukola tovaako
boss je baliko sebo njogerako ne mwami Robert. Nakati mwami Robert nsaba kutawanyamu kati ni kunyumyamuko naawe dakiika si nnyingi. Nze bampita kadima nkubite ku biiti wano. Waliwo omukyala yantuukiridde yazzaako ab'embeera gy'alimu nga si nnungi bamuyita Joani naŋŋamba nti mbadde mudeetinga. Omutegedde ne Joani naŋŋamba nti mbadde mudeetinga ng'akwagala agudde mu ki akasente obadde okamuwa buli kimu naye ngambe temwegattangako era naŋŋamba nti naye wamutwala ewuwo n'alowooza nti munnange buli kimu kijja kuggwa naye tewali kyaggwa kwolwo naye nga ekisinga omutawanya kiri kimu tokwata masimu ge akunoonya takufuna nga yeebuuza kiki obuzibu bwavaawa waliwo obuzibu bwonna kuba akunoonya te nga guwa mukwana. Amazima mwalo oyo mumanyi bulungi sidda kumwegaana namwagala nga mpanyisizza alabika bulungi naye simanyi mu byakunnyonnyodde bwe yajja ewange yalabayo kyewa namulaga ki namugamba tunula mu ndabirwamu eno wamugamba tunatule nina abantu benzikiririzaamu ekyendabirwamu akiŋŋambye akugambye atya aŋŋambye nti wamugamba atunule mu ndabirwamu n'ogireeta n'omala n'ogizzaayo n'omugamba nti akwate ekkubo agende tolina kiwamugamba n'omusiibuza emitwalo 2. Nze nina bajjajjange benzikiririzaamu kasita basiima awo nkuba buli kimu ekyange ne bajjajja tebasiima nga sobola kweyongerayo mu maaso naye. Nsaba kubuuza mwami Robert bwe yatunula mu ndabirwamu n'ogizzaayo endabirwamu kyali kitegeeza ki? Bajjajja tebandaga kabonero konna kalaga nti basiimye ne mmanya nti bajjajja tebasiimye balina obubonero bwe bandaga nti muzzukulu oyo ajja kuba muntu waffe. Okay, kakati njagala kubuuza taata omuwala waliwo kyataakusanyusaako kyonna? Nze naye yansanyusa bulungi alabika bulungi naye bajjajja munnange ffe tetulina abatulondera tetumala galonda ffwa. Kakati naye kati wakwana waki lwaki tewamanya nti bajjajjaabo tebamukusiimidde n'omuleka n'otamuteeka mu mbeera gye? Tukwana naye okusiima kuli eri bajjajja ffe. Okay, tebamusiima kati munnaye sagala ja kutengwa naye lwaki tewakimugamba ate n'osirika busirisi n'omulumya kudde eno kudde eri? Ebyo byange nabajjajjange era nalina kukola ki kugabugambi nti ayinza n'okuba alina ebizibu byayinza okuntuusaako mu maaso eyo bajjajja babirabye nga nze sibirabye. Ne mulekerawo okuzanyira ku fiiringi z'abantu mwami Robert. Ate namwebakako munnange buli omu kyalabanga kuwererebwa munne era buli omu yatambula mulambalamba nga bwe yazze. We muzannyirako n'omulekaawo ate kati ali eyo bambi. Akati mukama wange mukulu nze oyagala kulaba kusinga bajjajjange. Okulaba kutya? Bajjajjange eriiso lyabwe liraba okusinga nze okusinga ggwe. Kakati muzeeyi kakati omuwala tumugambe tutya ffe tutandike tutya? Omwana mugamba ansonyiwe ansaasire kasita byonna kyetwakisusa kitwala wala. Bajjajja tebasiima. Temba mugamba. N'oba omugamba. Toyinawo chansi yonna bajjajja abo kudda mu kusiima. Saagala kunyiiza bakulu. Nyumirwa omuziki n'ebisesa. Nyumirwa omuziki n'ebisesa. Ekintu buli ky'omuziki ekisinga. Bali tumanyi abasajja bwe tebaggwayo mu nsi naye baaba twajjandaze enkola ez'edda akulagako ate bajjajja kuweereza mukwano nze nakitegeereddewo nti oyo omusajja alabika mweraguze era mwana muwala nze amagezi ge mmuwa bw'aba asobola okubaako naye gye yeebuuze lwaki omwami oyo yamulaga endabirwamu ayinza n'okulaba ng'emikisa gye gyakomako olwo abo abasajja abamu akusaddakirawo mu magezi amafaadi fulukuliro yawona buwonyi kwegamba omuwala nga yakigwako bannange bambi yakigwako naye akakkane mu mutima gw'omusajja oyo amwesonyiwa nze maama ajjako wano ekiteredde ebyo bibaawo ndabirwamu eno nange nkanzeemu naye mukongozi naawe ate otumazeeko ekyagala wogamba mu bajjajja tebasiima waalirinze bajjajja ne bakongoza oyo gw'oyagala ne bamukuleetera mu kiggwa n'otaddeawo wate kubonyaabonya baana b'abanne wama mukazi watolina nebyowonya by'amaanyi ono mama Linda ekawogedde ekintu ekikulu ennyo waliwo yaŋŋamba nti waliwo pasita yakolanga ebyamagero naye nga bw'ojja kukuba okulinnya takisi n'ezijjudde aziyimiriza olina ŋŋamba nti pasita waba tasobola kulaba etalimu muntu ng'ejja oba pasita bwe tebukola wabula bannange omuntu alabye n'abasajja abakkiririza mu lubaale afunako omusajja bwe yanfunisa olubuto n'asooka dduka bwe yatuuka eyo bajjajja ne bamugamba olubuto lulwe n'alyoka akomawo naye Joan Guma
mukama ajja kuleetera omusajja atamanyi oyo owonye bingi nze omusajja yali yamponga mbisitaani bye nga nvaamu embuto nze bamannamwe namalika mu katale busobe bulungi abagigenze ntaliwe balenyo omukyala Florence Kayongo tukutumiddeko nnyo ng'oli naggala byawo